example that I want to build, that I wanted to always do within not only my government people, but as for the entertainment industry. That when people are coming to work with you as an artist, you may not necessarily need to pay them cash, but you can as well tell them to identify ways in which they can benefit from your name, from your brand, so that the little money you get as an artist, it works on you as Baby Cool or as the artist and your family. But then remember, when you're making that money, there's a group of people who work with you, managers, promoters, those who do. So what these people, what Krebason represents, he represents an individual who comes to work for me, works night and day, but he's not going to ask me for the money that I get paid. No, he only tells me, he identifies where he can get paid. And he comes to me and tells me, I want to make hats in your brand. I want to make t-shirts in your brand. Can you endorse that? Yes. Can you support me financially when I'm stuck? Yes. In a company form, in a business form. So meaning if another person comes and identifies shoes, or another person goes and identifies necklaces in my brand, and they say, and that's what they're going to use my brand to sell, then that means I will have been empowering different people. Kino kirekawo abafaani ababa wagira n'eddenya abali stonchi bo nga tulowooza either bawuzi ba bunyama oba nga bakubi ba nduulu, because omuyimbi atambulirako abantu bangi, but to be as productive as it is, it takes brains. Bafanzi abawujja obunyama nze kunze mugagamayo era tobola bantu ffe tuli banjawulo ne social media tulaba. Bafanzi baffe entegera yange ey'abagoberezi bange meetings zetwabeerangamu nga tubeera tubabangula, the circles zetwakolanga tudiscusinga, tulina bangi ababeera mu family, tulina circles ezikolanga banka, tulina abaana bangi mu diaspora abaweereza ssente zaabwe. Kakati waliwo kampuni tetugenda okugulawo endala, Cobra oyo okulaba yatandika, ayina abawala bakwano be babiri, ayina bakwano be babiri bagenda okukola ebweru ne baba nga ssente zaabwe ze bakola batya okuziweereza famire oba emikwano. Omu n'amukubira n'amugamba, mbadde nsaba mbeere nga nkuweereza ssente zange ng'ozinterekera, bwe nnaakomawo ngula ettaka zimba tenzireyo. Kakati nange namukwano gwange obulala yalinda nkunteresa, n'akomawo n'agula ettaka. Kati Cobra najja n'ambuuza, boosi, nze nsobola okukola nga bwe wakola ku gundi? Ne mugamba yewe oba oli mwesigwa nga tokwate ku ssente ze. Kakati eyo bwe yakikola, omuwala najja n'aba nga amuwa ssente, nterekera ssente, omuwala yakomawo n'agula ettaka, kati addayo agenda kuzimbe. Kati bwe nkiraba nga nze ne mugamba ye lwaki tetugulawo akawunti mu mannya go, nenkuyamaze nensayiningako, n'obanga bakadaama basobola okuteresa ssente zaabwe, oli n'akomawo n'omuddiza ssente ze, ye n'alaba mmeka zakuwaako zosobola okukozesa okuyamba kampuni yo gikole nga kampuni. So kati tugenda tu identifyinga ki ebintu ebyo, naye nga tuva mu circles ezo zetukola meetings ezo. Kino just etuli kya Krebason, naye tulina abaana bangi nnyo ababadde empowered within our It's a story again. I can't complete the t-shirts. It was around 2013. Akabuako concert. Najua kundasa. Nasitaka nikabla t-shirt. Nefolo t-shirts tag. Nezi mletera na musana kupasi wa dinambula bie kama ni aso za akabuako concert. Zona na azikula. Yakiba na ngaba leo kulinda t-shirts 13. That day unakuwa kana kuna milioni moja kwa milioni moja natandikirako kugamba yakyusa obulamu bwange ne printinga t-shirts nezale printinga, then gundi yange breakthrough yange ya t-shirts, gundi ya t-shirt yali ku kigulu kya Bebe Cool live printinga t-shirts za 15 era nezitunda nazituze emitwalo gyali 3 by that time. Nagenda okuva mu kibuga ekyo, I think nalina milioni nga ya kitundu nentunga ya kitundu nessuka makyo zessuka muno okusokamu. Kati nezija na investinga then namala nembeera awo yanembera nga nkola nepesa milioni 10
naye nali mbeera mu ghetto, nali mbeera n'amasuba naye nga ntambulira ku booda ate nga booda bwesobola nyina okutambula ate nga bakuba obutayinga sente zange zasula nezigulamu akamotoka kasipasi akaso agamba kasikempolitikisingo obulamu bajja ne bankuba nomwaka tayingo ate nentuga gyendaba so nenzija bwintu nenzija nenkola sente sente nenziweza nali nkolera waka namasuba nga kuyo musite nenvaayo nejja nekwenduka mu tawuni nentereera nenfuna bakasitoma nkola ne plans ez'amaanyi okubuuza brand gyokola nayo nene mufuna ebizibu bingi nnyo but why do you trust Bebe Cool so much? Trusting akuba musajja w'amaanyi nnyo and your picture is identified with Bebe Cool. No oba otuuse ku kiggulu balabawo kireba bagamba ekyo kikulage waliwo ekibuuzo ky'obuzizza kati bannamawulire ne ba media personalities bonna abatera okubuuza ani ayagala ani atayagala ndowooza eyo answer kati ogitegedde. If you find Cleberson has become a very rich man in the brand called Bebe Cool, then don't joke with how much love Bebe Cool has. Ne mu campaign emmotoka za Bebe Cool za Cleberson ziralinga brand tewali yakwatawo. Okay? So enkofiira esinga okuba ennyingi mu Uganda today the silent majority ate ng'egula emitwalo emeka 5 ekyo ki love. So ekibuuzo ky'okubuuza yali sure nti brand gy'asupporting eri worth okwesigamako. Bigambo bye bisemba eri Bebe Cool n'abantu ababalaba bisembayo neebazajja Bebe Cool kubanga abeereddewo kubanga mbirulize ate nanneesiba abantu bakyasize okuneesigameza we number 1 kuba yankwasa ebintu ebiri very crucial nga could not be ndudde nga mbimanaginga from 2013 nanneesiga ate nga naye sinabeera w'amaanyi so ekyo kintu I can't take it for granted singa anneesize kati nga bulungi naye before yampa okwesiga okulaninga ebintu byate bingi ate toli wankokola ekyo kyokka kikwebaza nawe neesiga tolina nkokola eyanze neveyanze ebintu so kiraba nti obeera nga oli muyimbi. There are so many other businesses you can do. Ate sigama nti business okikola nga zisola naye ne bafanisa abakolerezibo you can empower them. Ati nze mweno company y'enkofiira t-shirts biki I'm empowering over 20 people but of course Cleberson yasonga people are making lives so tekikoma ku buyimbi wanooka waliwo abakozi 8 okay. So nina abantu bangi nnyo abasobola okunfuna okubanga banfunirako sente brand ya Bebe Cool okubanga bagifunirako sente so abayimbi byobyo nina okukola sente nno oba ofunye erinnya ate era kuba olina okwekubira t-shirt zo olina okweteerako omupiira gw'emmotoka so that is a way to make you understand that those companies groups ezo zobukola can be companies. And then the people who are in those groups can identify what they can do, and then you support them in what they can do. So, so this is about less than 100 million shillings for this show. N'eside eri the same so ogenda okulaba nti kino kikoleddwa over years. Mujjukira twala omukigo edduuka liri eriri ku Bolivar Kampala Road kati nolyakuliri so tujja kugenda tukola extensions paka we tunamakinga sure nti no we can fix everything. Omuntu yenna teyeetaaga kugenda bweru ne bwebakiroda tusaawa eno tubikola ebikopo every kind of printing. But this is on behalf of the Gargamel fans and followers that I empower them to be independent financially. So those are our oyinza okubanga oyagalaku omanyi waliwo abaagala Arsenal nnyo leero erina okuba Man City okukola Africa Arsenal tujja kunoonyako nga bakkubye tunanoonyako nga ezolaba oyinza okunywera mu Bebe Cool ako
all this is printable here. So sometimes when companies are giving one way maybe that will mubiteekeko logos za companies amagazereka bulungi si bya kyenyeji. So you can come to people somewhere. Abaali balowooza nti zino groups bwetwazikola twalitukola bebayita edda babiyitanga batya oba gurupu oba bibinja. Bino si bibinja, clever somewhere. Gagamel proud of our country. So Kampala ogiraba bwatayagala kwambala ya silent majority, so kwambala ya Kampala ya Uganda yiyo ogiraba nti mungi n'emprinting. Kati kitegeeza nti n'aba national team zaffe tezeetaaga kati kuddayo kugenda bweru kuprintinga. Mujje tuba printingira ebintu ebyo, mubeere patriotic, mulekerawo okuweereza sente ebweru. The level of printing esinga neyo gye mu printing ebweru. Wano bojjeko transport ebyemisolo obudde oleeta wano t-shirts 10 ziggwa mu nnaku mu oba nnaku 2 eza national team abaprintinzeeko amannya eggwanga buli kimu. Yes.